Okulemerako nga tawanika mu buli mbeera yonna gye yasanga nga kebeere nga yakusoomoozebwa kikyamufuula omuntu kyali olunaku olwaleero era ng'eno okuva ebbanga lyonna y'ebadde nsibuko ey'okusalawo kwe era nga kimutuusizza ku birungi bingi. Ebimu ku birungi byatuuseeko okubeera ow'amagye ali professional, ekintu ekyewuunyisa abangi. Oluvannyuma lwa musajja mukulu Idi Amin, gavumenti ye okubeera nga yawambibwa ku lunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokuna 1979, Profesa Yusufu Kironde-Lule bw'atyo yalayizibwa okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ng'akulembera Uganda National Liberation Front, era nga gavumenti eno yali erina akakiiko akaali kakolanga paalamenti akaali kayitibwa National Consultative Council, nga baali bataddewo ne Military Council yali erabirira amagye. Gavumenti eno bwe yajja mu buyinza baagenda maaso n'okulangirira okutandika okuwandiisa abagala okuyingira mu magye ba Officer Cadets, era nga muganda we Benon Ssentongo tekako ne mukyala we be baayogereza musajja mukulu ono okubeera ng'ayingira amagye. Nti wabula naye muli yali awulira nga yeegomba okuyingira amagye gano olw'ensonga nti omulundi gwe lwe yalaba ku magye g'eggwanga erya Tanzania nga galina empisa, naye n'ayagala okubeera omu ku abo abagenda okubeera mu ggye ery'empisa ery'eggwanga lino erya Uganda. Ono teyatawaana na kwebuuza ku bazadde be olw'ensonga nti yali abeera ne Benon emyaka mingi nga yamulabirira, era nga Kabu n'asalawo ku nsonga yonna nga tewali muntu mulala yenna gwe yeebuuzaako. Ebisaanyizo byali byetaagibwa naddala eby'obuyigirize omuntu okubeera ng'ayingira amagye mu kiseera ekyo, omukulu ono yali abirina ng'asinga ne ku bya senior form. Mu kaseera ako omukulu ono we yasalirawo okubeera ng'ayingira amagye yali ali mu kutendekebwa okufuuka omulimi ku Bukalasa Agricultural College. Ono okuyingira amagye kyali kimwetaagisa okubeera ng'afuna recommendation letter okuva ku Bukalasa Agricultural College, era nga musajja mukulu ono yagifuna bulungi ng'ekyali kiddako okubeera nga addayo mu disitulikiti y'ewaabwe abakulembeze b'ekitundu basobole okubeera nga bateeka sitampu mu mpapula ze ez'obuyigirize. Bino ng'abimaze bw'atyo yatambula paka mu tawuni ey'e Masaka okubeera ng'ayingira mu nteekateeka y'okwewandiisa okuyingira amagye. Bano baagezesebwa okumala ennaku 2 nga balaba engeri emibiri gyabwe gye girimu, embeera y'ebyobulamu teekako n'emitwe gyabwe. Ku lunaku olwasooka bano baabambula ne basigala mu bupale bwa munda, bwe batyo ne badduka kilomita ezawerera ddala 21 nga baali balina ziddukira mu ssaawa 3 zokka. Bano baali badduka tebali mu ngatto, era nga bayita mu kibuga Masaka ekyalimu ebigiraasi, ebiyinjayinja teekako n'ebintu ebirala ebyali bivudde mu lutalo olwali luyindiddeyo. Musajja mukulu n'abeera ali mu kudduka bw'atyo yagwa ku mukwano gwe Silver Kayemba. Kayemba ayogerwako olwaleero Major General mu ggye lya UPDF, nga bano baali bamukwano okuviira ddala ku Old Kampala Senior Secondary School. Mukadde kano nga beeguddeko kigambibwa nti lyali ssanyu ly'amaanyi kubanga baali bamaze akaseera akawanvu nga tebeerabako. Bano bwe batyo baakolaganira wamu ne badduka nga buli omu bw'azzaamu munnya. Bano bwe batyo baakolagana ne baddukira wamu nga buli omu bw'azzaamu munne amaanyi nga bwe badduka okusukka ensozi teekako n'ebikko. Nti okudduka kuno kwagenda okuggwa nga bo bonna bataasobola kubeera nga bamalako emisinde gino mu bantu 10 abasooka nga basuuliddwa. Nti ekirungi Silver ne musajja mukulu ono baasobola okubeera nga bamalako bulungi emisinde gino ne batuuka ku buwanguzi bw'okubeera nga bayingizibwa mu magye. Oluvannyuma bakadeti abawerera ddala 3 be baagenda maaso n'okusunsulwamu ne batwalibwa mu Tanzania Military Academy, abasinga gye bayita Monduli, okwongera okubeera nga batendekebwa obwakadeti. Olunaku lwali lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba 1956 mu kaseera ak'ettuntu. Mu ssaawa ez'akalasamayanzi ku lunaku olw'Emmande ennaku z'omwezi 19 Novemba 1956, musajja mukulu ono yazaalibwa nga yazaalibwa omwami Henry Wamala teekako n'omukyala Dorothy Namusoke ku kyalo Bweza ku kizinga ekiyitibwa Bugala mu disitulikiti y'e Kalangala. Bugala kye kizinga ekisinga obunene Ssese, era nga Ssese ono asangibwa mu mambuka g'obugwanjuba bw'ennyanja Lake Victoria. Maama we Dorothy Namusoke bwe yali ng'agenda okuzaala bamuvugulira ku ggaali kilomita eziwerera ddala 15 okumutwala ku Kalangala Health Center okuzaala, era ng'ono yamuvuga kagaali ye mwana wa ssenga wa musajja mukulu ono gwe twogerako gwe bayita Christopher Kiggundu Bitandikwa, eyali omutuuze ku kyalo Jjungo ng'era yali akola mu woofiisi y'owessaza.
Musajja mukulu Henry Wamala bwe yalaba ku mwana we owookusatu ow'obulenzi eyali omwana ow'ekkumi mu baana be yali azadde yamuweerawo erinnya lya Edward Katumba. Dorothy Namusoke maama wa Edward Katumba mukyala eyeddira Akatinvuma ate nga ye kitaabwe musajja Wankima. Nti mu mwaka ogwo gwennyini Edward Katumba mwe bamuzaalira 1956 ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga lino ekyafuufa kyafuna ebbaluwa yali ekitegeeza nti ttiimu y'eggwanga erya Uganda eri mu kuyitibwa okugendako e Bungereza era nga ttiimu eno yatuuka e Bungereza ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omunaana n'esambamu emipiira egyawulira ddala 11 egy'omukwano wabula ng'emipiira gino gyonna abazannyi baagisamba nga bali mu bigere. Bano bwe batyo nga bamaze enteekateeka gye baali bagenzeeko. Bano bwe batyo nga bamalirizza ekyali kibatutte e Bungereza baakwata ekkubo ne bakomawo kuno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekkumi. Ttiimu y'eggwanga lino kukomawo wali wabula wiikisi 6 zokka Katumba Wamala azaalibwe. Musajja mukulu ono agamba olw'okubanga ekikolwa eky'omupiira ogwo kyaliwo mu mwaka gwe yazaalibwamu y'ensonga lwaki naye akuze muwagizi wa mupiira era nga muwagizi wa Express lukulwe. Nti ku ludda olw'ebyobufuzi mu kaseera ako ekibiina ki Democratic Party kyatandikibwawo wano mu ggwanga erya Uganda nga kyatandikibwawo ne ba Roman Catholics abaali Abaganda. Nti kino kyaleetera abalala abaali nga si Baganda okutandika okwekuba obwama nga balaba nti Abaganda balabika babasusseeko naddala mu nsonga z'ebyobufuzi nabo kwe kusalawo okutondawo ekibiina kyabwe ekya Uganda People's Congress wansi wa Dr. Milton Obote. Nti era omwezi gwe gumu n'omwaka musajja mukulu ono mwe baamuzaalira Dr. Martin Luther King Jr. yateekako ne banne baafuna obuwanguzi mu kkooti. Nti abaddugavu baali basosolebwa nnyo mu ggwanga erya Amerika wabula ku mulundi guno bano baatuuka ku buwanguzi okubeera nga bbaasi mu kitundu ekya Alabama bazikozesa bonna awatali kubasosola. Nti era eno ye yali entandikwa ey'okubeera nga abaddugavu nabo bafuna ku ddembe nga kino kye kyaleetera n'eggwanga eryo okufuna pulezidenti omuddugavu. Nti eno ye yali ensibuko ey'abaddugavu mu ggwanga erya Amerika okufuna eddembe nga kino kye kyaviirako eggwanga lino mu mwaka gwa 2009 okufuna ne pulezidenti omuddugavu. Tekisinga okwewuunyisa taata wa musajja mukulu oyo Barack Obama azaalibwa mu disitulikiti ya Kiyonyo ng'eno eri mu buvanjuba bwa disitulikiti y'e Kalangala ku sayidi y'eggwanga erya Kenya ku Lake Victoria. Nti mu kiseera ekyo abantu abaali bawangalira ku kizinga ku kyalo Bweza b'ekizibu kye baali balina mu kadde ako kwe kubeera nti ssente ezaali zigula ebyennyanja bye baavubanga okuva mu Lake Victoria zaabeeranga ntono teekako ne ssente ze baabawanga mu mmwanyi ze baali balima. Nti ekyalo Bweza okuva mu kiseera ekyo tekirina masannyalaze okutuuka lwe baafuna Kalangala Infrastructure Services eyatandika okubeera ng'ekola masannyalaze aga sola teekako n'okugasaasaanya mu kitundu ekya Buggala kyonna. Era ng'enteekateeka eno yatandika mwaka gwa 2015. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kono kugasaasaanya mu kitundu ekya Buggala kyonna. Era ng'enteekateeka eno yatandika mwaka gwa 2015. Nti ebiseera ebyo taata wa musajja mukulu ono Katumba yali ayina rediyo era ng'abantu bamwettanira okubeera nga bamufunako amawulire. Edward Katumba gemanya Henry Wamala ge yawa mutabani we tuwabula ono musajja mukulu yatuuka ne yeeteekako erinnya eddala erya Wamala nga tamaze kubeera nga yeebuuza ku muntu yenna. Nti mu myaka egy'ensanvu gwali mulembe ng'abantu beeteekako erinnya eryokusatu nga beeteekako erinnya ery'abantu ababeeranga abagagga oba ng'erinnya balijja mu famire. Musajja mukulu ono Edward Katumba naye yakozesa omukisa guno okubeera nga yeewa erinnya lya taata we Wamala bw'atyo n'aweza amannya 3 n'afuuka Edward Katumba Wamala. Nti ekirungi taata we naye yasirika busirisi teyamugamba linnya eryo okulyeggyako ekyali kikakasa nti amuwadde obuyinza okugenda mu maaso n'okulikozesa. Katumba agamba nti nnyina yali mukyala omwogezi ennyo okusinga ku kitaawe era nga nnyina yali mukyala abonereza singa omuntu abeera akoze ensobi. Nti kyokka
teyasobola kubeera ng'aloza ku bukambe bwa nnyina olw'ensonga nti yayawukana ne kitaawe nga Katumba wa myaka 2 gyokka. Nti era musajja mukulu ono Katumba ye taata we yakula gw'amanyi nga ye buli kimu awaka era nga ye yamuteekateeka okubeera omusajja kyali olunaku olwaleero. Yadde nga Katumba yalabanga banne nga babeera ne bamaama baabwe mu maka gaabwe, wabula ye yali tasubwa nnyina olw'ensonga nti yali tamumanyi, ng'amanyi taata we yekka. Jeno Katumba agamba nti ebiseera ebyo abasajja abasinga obungi baawasanga abakyala nga babawasa kubeera nga babakolera emirimu mu nju, okubeera nga babafumbira, okulima, okuzaala teekako n'okubeera nga bayimba mu church choir. Nti ebyokuwasa abakyala okubeera ababeezi si bye baabeerangako. Nti wabula kino tekitegeeza nti babeeranga tebalina mukwano, baabeeranga n'omukwano n'okusinga ensangi zino. Nti okumanya babeeranga n'omukwano teekako n'okwagala, baabeeranga beewaayo okubeera nga basasula ekyo kyonna ekyetaagisa okuwasa omuntu gwe baabeeranga baagadde. Naye ng'ensonga enkulu eyawasizanga omukyala kwabeeranga kulabirira waka na kuzaala baana. Taata wa Jeno Katumba yasisinkana nnyina nga ye taata alina emyaka 35 kyokka nga maama we alina emyaka 16. Tiyadde nga nnyina yali asazeewo okulwawo okufumbirwa, wabula banne baali bafumbiddwa mu myaka 3 kw'ena emabega. Taata wa Katumba era yali awasizzaako omukyala mu kusooka kyokka n'atamuzaalamu mwana oluvannyuma lw'omukyala we okubeera nga yafa. Era gwali mwaka gwali 1936 ku kibanga kya Church of Uganda. Henry Wamala bw'atyo n'akuba mukyala we Dorothy empeta nga wa myaka 16. Ng'emikolo giwedde nga wa myaka 16. Bwe batyo oluvannyuma ne bakalira ku kyalo Bweza. Omukyala n'atandika okufumbira musajja mukulu ono n'amuzaalira n'abaana. Nga wayise omwaka gumu bano nga bali mu bufumbo, baafuna omwana waabwe yasooka nga yali mwana wa buwala Catherine Nantongo. Bazzaako omulala nga wa buwala Saison Nabayunga, Florence Namuli Nabiranda naye n'addako. Olwo baafuna omwana ow'obulenzi eyasooka nga ye Benoni Ssentongo, ne bazzaako omulenzi ow'okubiri Frederick Kiggundu Gammembe. Kuno bazzaako abaana ab'obuwala 4 okuli Esther Nakirinnya, Christine Namuddu, Margaret Nakimuli, teekako n'omulala eyafa nga tannatuumwa linnya. Taata wa Jeno Katumba Wamala mu myaka 20 gye yamala mu bufumbo yasobola okubeera ng'azaaliddemu abaana ab'obulenzi abawerera ddala 3, teekako n'abaana ab'obuwala abaali bawera 7 balambirira. Nti kitaawe yali musajja mulimi, mubazzi, omuvubi, ate nga n'okuyiisa omwenge nakwakusobolera ddala bulungi. Nti era ono teyabeeranga nnyo na mikwano gye gya ku lusegere kusukka abantu be yalinako oluganda. Kitaawe wa Jeno Katumba musajja mukulu ono yayiisa buli kaseera era buli mulundi lwe yayiisanga wabeerangawo okujaguza. Tuwabula musajja mukulu ono teyakkirizanga nnyo musajja mukulu ono kye yakolanga ye teyakkirizanga kubeera ng'agangayira. Omulimu omukulu musajja mukulu ono gwe yakolanga gwali gwa bulimi era nga yakungulanga emmwanyi okuva ku acres 6 mulambirira era ng'abaana yabatwalanga okunooga emmwanyi, okuzikaza, okuzipakira nga zimaze okukala okuzitwala ku katale. Nti era emmwanyi zino omukulu yazivuganga n'azitwala ku tawuni ey'Ekalangala nga walingawo obuwanvu bwa miles ezawerera ddala 8. Bwe yamalanga okutunda emmwanyi zino, abaana ab'obuwala beesunganga okubagulira ebiteeteeyi ebipya ng'ate ab'obulenzi beesunga kubagulira amasaati mapya oba empale. Nti emmwanyi biseera ebyo bagitwalanga mu tawuni ey'Ekalangala nga Basese Growers Cooperative Society be bazigula, nga bano bazitambulizanga ku sitima ne bazitwala ku West Mengo Growers Cooperative Society Masaka. Nti ebiseera ebyo sitima ye yabeeranga entambula gye baakozesanga ku kizinga ekyo butafaananako olunaku olwaleero. Nti era sitima eno bwe yasimbulanga ku makya okugenda e Masaka yakomangawo e Kalangala obudde obw'akawungeezi. Nti era sitima eno yabeeranga n'ebiseera byayo kubanga bwe yasimbulanga okugenda e Masaka ku makya ng'erina kudda budde bw'akawungeezi e Kalangala. Taata wa musajja mukulu ono Jeno Katumba yali omu ku bantu 2 ku 3 ababeeranga bammemba ba society abawerekeranga kofi zino okuzitwala e Masaka teekako n'okudda ne ssente. Ti ssente baazikomyangawo ne bazigabira abalimi
abaagendanga mu maaso n'okubeera nga batwala emmwanyi zaabwe. Tiyakomangawo ne ssente n'agabira abalimi abaabeeranga bawadde yuniyoni ey'essesa emmwanyi ezo. Nti olw'okuba mu kiseera ekyo Uganda yali erina bbanka ntono nnyo, bo ku Kizinga baali tebalinayo yadde bbanka n'emu, ng'era abalimi bano baabeeranga tebalina zi bank account. Era ekyokubanga mu biseera ebyo tewaabeerangawo mobile money, abakulu bano ssente baazitambulizanga mu ngalo. Era nga ssente olwatuukanga, bizinesi zaagendanga mu maaso n'okutinta, abaabeeranga n'amabanja nga bagasasula gonna, ebintu ne batandika okubigula mu bungi, olwo ennyama nga zijja kukola okuva ku makya paka olw'eggulo, ab'amabaala nga kw'otadde okubeera nga nabo bajja kubeera bize. Taata wa musajja mukulu ono Katumba yadde yali amanyi okubajja, tiwabula ye yaddaabirizanga buddaabiriza bintu bya waka nga talina kintu na kimu kye yakolawo nga ye, okuggyako okukola enzigi n'okubajja amaato ge baasogolerangamu omwenge gwe. Musajja mukulu ono ebintu bye yabajjako byatundibwa ge maato agakozesebwa okuvuba, tiwabula kyokka agage naye ge yasigazangawo yagabwanga bavubuka abaamuvubiranga nga ye tagakozesa. Okuggyako ebiseera ebimu ng'abaana b'abakulu bakomyewo okuva ku ssomero nga bazze okuwummula, bwe yakwatanga eryato ery'enkasi n'agenda okuba ng'avuba. Nti ebiseera ebimu yakwatanga Benoni omwana we omukulu n'agenda naye, kyokka musajja mukulu ono Katumba wamala ye tebaamukkirizanga, nga baamutegeezanga nti alina kukula n'ayiga okuwuga olwo alyoke atandika okugenda okuvuba. Nti era ebiseera musajja mukulu ono taata wa Katumba w'ataabeererangawo, abakulu bano beeyisanga bulala naddala Katumba wamala, ng'oluusi n'okusaba akawungeezi teyasabanga.